Okusengula abantu abatataganyizibwa okubumbulukuka kw'ettaka okubajja e Budada okubatwala e Bulambuli mu disitulikiti y'e Bulambuli kwatandika ku nkomerero ya Ssabbiiti ewedde. Kati okusengula abantu okusooka mu disitulikiti y'e Budada okukomekerezebwa nga famire amakumi ataano ze zitwaliddwayo okwongereza kw'abo abaasooka. Batuyambeko wadde n'ennyumba n'ebijambiya n'ebirala tetunaba kubiraba. Era n'amasomero tuli kwewuunya nti kati abaana baffe bagenda kusomerawa. Ministry ya Education ekola kintu kimwe bwe kiti okulaba nti no details ezo ensonga ezo eziri unique ez'abo abaana abagenda ku ssomero abo abaana bali mu candidate classes nti enkola ebeerawo first beeyongere nga basoma, two basobola okutuula ebigezo byabwe. Famire ya Nathan Wanasolo y'emu ku ezo zaatwaliddwayo oluvannyuma lw'ennyumba yaabwe okwonooneka olw'ettaka eryayiguluka e Budada gye bavuddeko. Ennyumba gavumenti yazimbidde abantu bano za bisenge 3. Ndi n'abaana 23 mu bakazi 3. Kati ndi n'abaajukulu 28. Ennyumba entono nnyo. Kati nga bwe njogera ndi ne famire y'abantu 3. Tebuli bibiri byakwebaka nti tuli bangi. Abakazi tuli 3 kati tuli mu nnyumba emu. Gavumenti yazimba ennyumba 11 era nga buli famire erina okuweebwa ennyumba emu. Bano baasuubizibwa okuba emitwalo 2 buli famire okutandika obulamu obupya wabula nga bakatwalibwayo bagamba nti nakati ensimbi zino tebazikubangako kya mu lubaale okuggyako ebijanjaalo n'akawunga gavumenti bye babawa. Each family 100 kilograms and 50 kilograms of beans, then 1 liter of paraffin. The head of the house, we are giving 100. So the wife, 100,000 shillings. The husband, 100,000 shillings. This is to settle down. Ebimu ku bitanatuusibwa ku bantu mu kitundu kino gavumenti bye yeeyama muli okubazimbira amafumbiro, okutwalayo amasannyalaze wamu n'amazzi. Disitulikiti endala abaakosebwa bagenda okusengulwa mulimu Manafwa, Namisindwa, Sironko ne Bulambuli.